tuteekateeka tutya abatuuze ab'ensi eno? Omuzadde yaliteeseteesa atya abaana be ne bawangaalira mu nsi muno mu bulamu obulungi? Ekisookera ddala at-tarbiyatu al-imaniya. Tulina okweteekateeka ng'oteekateeka omuntu ng'omugunjulira ku busiraamu ala mabadi iddiini, ku misingi egy'eddiini ka tawhidillah, ng'okwawula Allah, wa hubbullahi wa rasulihi, okwagala Allah n'omubaka we. Ebyo tubigunjulireko abaana baffe ala mabadi al-islami. Kola tarbiya ng'ogunjula omwana ng'agunjulibwa ku musingi ogw'eddiini, ng'okwawula Allah, okwagala Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Mulaba abashiya abaana baabwe obukyali ku basahaba babubateekamu nga bakyali bato, ne babateekamu okukyawa Abubakari ne Umaru eri ku misingi emito, bakula bakirina. Tunuulira olwaleero abakristaayo engeri gye baleramu abaana baabwe, babajja eri buto nga babalaga nti Yesu yakola byonna. Naye omusiraamu alagajjalira atya omwana n'atamulaga mabadi uddiini, emisingi egy'eddiini kwateekeddwa okubeera ng'amugunjulira, ng'okwawula Allah, okwagala Allah n'omubaka we. Omwana n'amanya arkaanu ddiini, arkaanu l-iman. Omwana ajja ebyo abimanye eno ng'omugunjula, anaagenda okukula okutuuka eno mu society nga tasumbuwa bantu. Tugunjulire abaana baffe. Ekisookera ddala at-tarbiyatu al-imaniya. Abaana baffe tuba twagala okubeera mu nsi muno bawangaalire emirembe, tubateekemu emisingi gy'eddiini ng'okwawula Allah. Olwaleero abazadde abaana bali mu holiday, nteekateeka ki gy'otaddewo eri omwana wo okulaba nti awangaalira mu mbeera esinga okuba nga nnungi? Naye abazadde bagenze ne baagala abaana olwagaliriza oluboonoona, ne basaasira abaana olusaasiro oluboonoona. Beebo abaana b'osanga ne mu masomero nga bagookya, b'osanga mu bikolwa ebikyamu ebyokulya ebisiyaga. Tulerere abaana baffe ala mabadi iddiini, ku misingi egy'eddiini y'obusiraamu. Okukwata ekitabo kya Allah Qur'an, okubeera ng'omwana w'amanyi okusoma Qur'an, asobole okuwangaala mu bulamu buno nga mutuuze mulungi. Omuntu alimu eddiini abeera wanjawulo. Eddiini yeekumaakuma omuntu mu bulamu, ejja mugaana ebikolwa eby'okwekalakaasa, ejja mugaana ebikolwa eby'okuvuga empanka, ejja mugaana okwambala obubi. Eddiini egenda okukumaakuma omuntu mu bulamu bwe. Kati kya buvunaanyizibwa nnyo gye tuli okugunjula ezzadde lyaffe, abaana baffe abawangaalira ku generation eno n'abaliddawo nga bawangaalira ku misingi egy'eddiini, kubanga teriiyo nkumaakuma gye tugenda bakumaakumamu okuggyako nga bakumirwakumirwa ku ddiini. Kati emisingi gy'eddiini kikulu ng'okwawula Allah. Tunuulira omusajja omulongoofu ayitibwa Luqman. Allah engeri gy'amwogerako mu Qur'ani ey'ekitiibwa, wa idh qaala Luqmanu li ibnihi wa huwa yaibuhu ya bunay la tushriku billah
inna ashirika la dhulmun adhim. ogwo omusingi Lukumaani yagutunuulira nga gwe musingi omunywevu kwateekeddwa okugunjulira omwana asobole okubeera omutuuze omulungi mu nsi. ya bunayya la tushiriku billah, mwana wange togattikanga ku Allah, tokolanga shiriki. inna shirika la dhulmun adhim. olwaleero abavubuka bagiyita era. omuntu yenna gwe kanaatanda n'akola era ya shiriki akimanye nti ejjana emiranga egy'olubeerera gyagenda okuwangaaliramu. ekyo Lukumaani yakimanya n'abuulirira omwana we. olwaleero abazadde bwe tutyo bwe tuli eri abaana betukuza, tubatadde ku misingi egyo eminywevu nga Lukumaani bwe yakola. ya bunayya la tushiriku billah inna ashirika la dhulmun adhim. mwana wange togattika ku Allah, mazima shiriki buli azaamaanyi obusembayo okuba bwe bunene bw'otadde ku Allah subhanahu wa ta'ala. ensonga eyokubiri, ta'azizu qiyamul akhlaaqiyya, abaana okubateekamu empisa. bwe tuba twagala society erimu emirembe, tulina abaana baffe okubagunjulira ku mpisa. olwaleero mulaba abavubuka bye beekola ku social media, kubanga tebabagunjula, n'avuma abantu abakulu, n'abafuula embwa, n'abafuula embizzi. abaana baffe tubateekemu empisa ezigenda okubayamba okuwangaala mu bulamu. asidik, yigiriza omwana wo okubeera n'amazima. gwe kennyini yigiriza omwana wo okubeera n'amazima. abaana babeeremu amazima. olwaleero abantu babagobye ku mirimu, ebitongole ne bibawandulula ne bagobwa lwakubulwa mazima. abantu ne banoonya emirimu, anoonya ne wajja recommendation, amazima gaamubula. buli kitongole kyagendamu akisuula n'akibba. ta'azizu lqiyamu al akhlaaqiyya. al amaana, tugunjule abaana baffe nga tubateekamu amaana, obwesigwa. arrahma, obusaasizi. olwaleero ndowooza mulaba abantu abataagunjula baana bammwe ne batagunjula baana baabwe ku misingi egyo. osanga wano omusajja nga awasiza omukyala n'amukuba ng'alinga akuba musajja munne, n'amukuba n'amuwangulamu n'amannyo. ekisa kyennyini eri omukyala takimanyi. wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, omukwano ogwo Allah gwe yateeka wakati wammwe abafumbiriganiddwa n'okusaasira. obusaasizi olwaleero buli ludda wammaka. nowasa omwana w'abendi n'omuleka mu nnyumba nga tomuwadde na kyakulya, wabula gwe n'otambula butambuzi. n'obeera awo ng'olinga embuzi ennume gye batambuza obutambuza ku kyalo. obusaasizi ekyo kiraga omuntu asaasira omuntu gw'awangaala naye nti alimu empisa. bw'abanga nabbi atunyumiza ekyafaayo eky'omuntu eyanyeesa embwa n'agisanga ng'ewejjawejja n'agiwa amazzi, Allah n'amuyingiza ejjana lwekyo. naye gwe n'owasa omwana wa banno n'omuleka mu nnyumba n'emmere tomuwadde, tomulekedde ze bayita kameeza, n'akujjukiza ku buvunaanyizibwa bwo n'omugamba weeyiiye. amagezi genjagala okuwa abali mu kidaala sayidi eno, bwe mbanga temusobola kutuukiriza buvunaanyizibwa nga n'ekisa temukirina eri bitonde biri ebyokuwasa mu byeninyi, mulinde kuyingira jjana. kibi nnyo
omukyala mu byagenda okukubanja ng'akubanja n'okumuleka ng'alumwa enjala nga tomuwa kyakulya. Oli Allah yamusiima kunywesa mbwa mazzi. Ono omukyala gwe bakuwadde simbwa gw'olekaawo nga talya. Buvunaanyizibwa bwo, wasalawo obwetikke, olina buyinyiiyinyi mu dduniya, otambula butambuzi. Tulina okugunjulira abaana baffe ku misingi egy'empisa. Ensonga eyokusatu, al-qudwatu al-hasana, okubeera ekyokulabirako ekirungi. Kunu qudwatan hasana. Gwe kennyini oba oyagala okulongoosa society, oyagala olongoosa abaana, oyagala olongoosa abavubuka, gwe kennyini beera ekyokulabirako ekirungi. Lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah atugamba nti ekyokulabirako kyaffe ekirungi yali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal anta kudwa? Bwe weetunulamu bw'oti, ddala oli kyakulabirako? Oli roolo mmodo eri abaana bo? Naye osanga maama awaka yafuuwa emmindi, kyokka azadde abaana, ali mmanju ali ku mmindi. Ekyo abaana kye bakulabako. Abaana basinga kutukoppako bikolwa. Bwe banaakulaba ng'oyambala bubi, bagenda kwambala bubi. Bwe banaalaba taata omunyi wa taaba owa sigala, omunyi w'enjaga nga nabo era kye bajja okukola. Kunu qudwatan hasana. Tulina kubeera kyakulabirako ekirungi. Okufuna abatuuze abalungi ababalera balina kubeera kyakulabirako ekirungi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atuwa ekyokulabirako okweyisa obulungi, empangaala gye tuwangaala n'abantu, yaga nti khairukum li ahlihi. Abasinga obulungi yeyo omulungi eri abantu be. Wa ana khairukum li ahli. Nabbi n'agamba nti nze mbasinga okuba omulungi eri abantu bange. Njagala okubuuza omuzadde yenna ali wano, oli kyakulabirako ekirungi era oli mulungi eri abantu bo? Bw'abanga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuulira hadithi eyo, omuzadde ali wano atuuse okufumbiza omwana we ow'obuwala, omwana we yeegomba ng'ayagala atwalibwa omusajja afaanana nga taata we w'ayisa maama we. Omwana we atuuse okufumbirwa, bw'atuulamu bw'ati n'akuba ekifaananyi ky'omusajja gw'ayagala afumbirwe, ayagala omusajja oyo afaanane empisa za kitaawe. Omwana akulaba otulugunya nnyina, n'agomba bw'anaaba awasa omukyala alina ebitendo ng'ebya maama we, naye akulaba bw'ovuma taata we, bw'omusibira ebweru. N'akakasa nti abakyala bonna bwe batyo enneeyisa yaabwe. Tulina okubeera nga tuli kyakulabirako ekirungi. Al-qudwatu al-hasana, ekyokulabirako ekirungi. Ensonga endala, ad-du'aa wal-lujuu ila Allahi ta'ala. Abaana baffe tubasabirenga edduwa, tubateeke mu mikono gya Allah, tubasabire eddu'aa as-salaaha wal-hidaaya. Allah abalungamye, abatulongooseze. Abaana baffe beetaaga dduwa so si kubakolimira. Osanga abazadde abasinga obungi nga tatwala buvunaanyizibwa busomera mwana dduwa kumusabira, wabula omukolimira. Muzadde bw'akuba essimu n'akubira mutabani wa muweeyo emitwalo 10, taata n'agamba muzeeyi sirinaawo, taata n'akolima. Wansala
ne bwe nfa nga tonziikanga. Gwe wezikubulidde ku myaka egyo 5 ate olwo gwokubidde essimu. Abazadde mwejjeemu omuze gw'okukolimira abaana. Ebikolimo tebigenda kulongooseza baana bulamu bwabwe. Abaana tulina kubasabira du'a salaha wal hidaya, Allah kubalongooseza na kubalungamya. Naye n'okulimira omwana n'omulaga ng'emyaka gye ng'egijjo naye jajja kasita gye ndi jojja, oliraba n'ensi eno naawe ababo bali kusaba ssente ne bazikumma. Ebyo byonna yogera byaki muzeeyi? Omwana musabire Allah amuggulirewo. Nabbi Yakubu alayhi salatu wassalam abaana be bamukosa baganda ba Yusufu, bamukoseza ddala n'olukusa. Yatuuka n'okkaaba amaziga n'aziba n'amaaso lw'abaana. Naye ku nkomerero nga Yusufu amaze okusonyiwa baganda be, nga ne Yakubu azzeemu okulaba mutabani we Yusufu, abaana beegalira kitaabwe abasonyiwe. Yakubu teyalonzalonza, yabasonyiyirawo. Yabaga sa'astaghfiru lakum rabbi innahu huwa al-ghafuru rahim. Nja kwegayirira Allah abasonyiwe. Naye olwaleero omuzadde omwana amukosa n'amwetondera n'amuteekako obukwakkulizo. Bw'oba oyagala nkusonyiwe gula ente, ofumbe ekijjulo, oyite omukulu w'ekika abeerewo, oyite ne bamaseeka. Gwe senga bw'atyo Allah bw'ayagala okukusonyiwa ng'akuteekako obukwakkulizo obwo. Naye laba Yakubu kye yakola, sa'astaghfiru lakum rabbi, ngenda kubeegayirira eri Allah abasonyiwe. Teyalonzalonza. Naye wano abazadde baawano kukolima, kuzaalukuka, kukolimira mwana kumuteekako bisiraani. Oliraba n'ensi eno kasita naawe okuze, naye nga ekimukolimiza omwana alemeredde omuwa $50,000. Nze nalinako mukwano gwange namuwerekerako esayidi z'eruweero eyo okulaba ku kitaawe. Omwana mu kusiibula taata we n'akwata $30,000 n'agalekera muzeeyi. Muzeeyi n'agagaana, n'agamba ntono, n'aga ezo ssente ntono, mukyala wo muweezo. Wallahi muli tulina abazadde ng'omuwa buwi $1,000 n'asaba edduwa ng'omulaba ayagala nakkaaba, mwana wange Allah akuggulirewo weebale. Naye omuzadde ne bakuwa $3,000 n'ogazira. Muleke kubeera nga kitongole kya URA timusolooza busolooza. Tewazaala baana kukuwa ssente, wazaala baana kubagunjula. Naye omwana n'abeera nga tasobola kukuwa nga muzadde we, wabula atya bikolimo. Taata bw'otoomuwa $3,000 ajja kukolemera, ajja kunzaalukuka. Kwega abaana ne babeera nga batuweera mu kutya, so si lwa mukwano gwe batulinaku. Bw'osanga nno bano bamaama akolima n'awandika ne ku ttaka n'akwata ne ku mabeere n'amugamba kasita naawe ojja kuzaala, lino eribanga lye lyakulyonsa lino n'alimugirayo. Oliraba lwaki mukolimira abaana ebintu ebyo bye mukola mu baana ate mmwe bazadde? Al-lujuu ila Allah wa du'a lahum bis-salah wal hidayah. Abaana baffe tubazze eri Allah, tubasabire Allah abalungamye, abalongooseze. Laba Nabbi Ibrahim bw'asaba Allah, wajunubni wa baniya an na'buda al-asnam. Allah nkingiriza n'ezzadde yange tuleme kusinza lubaale. Asabira zadde, ng'omwana we omusabira ddi. Bazadde bali wano abaana nga babasabira n'essente ensale.
gwe nkwagaza 2 gwe nkwagaza 3 owe Canada namuteeka kakaddayo Canada ali mu busomesa namuteeka ku 10 kwegamba ye omwezi weguggwako ayola buyezi niwe okusabira abaana edduwa kyekikulu rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati tunulira bannabbi ba Allah basabira abaana naye ate ffe tukolima rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyati bafaayo kusabira abaana dduwa abazadde bawano bakwata ebintu biri ebibonoonyi nti omuzadde tasobya nga lwaki tasobya omuzadde asobye kullu ibnu adama khata buli mwana adamu yenna asobya wabula nabbi kyeyategeeza manya abantu kyebategeeza nti omuzadde tasobya amakulu omwana taleepuuka na muzadde we nga bwalepusa omuntu omuki omulala baabo ku kooti baabo mwerusi baabo bagenze ku poliisi ali ne kitaawe ojja kumpa sente zange abazadde bawana ensobi gye mwakwata mbi ng'omuzadde tasobya ne mukwata ekyokubiri ekibonoonye ng'omuzadde ye katonda wa wano ku nsi waliko ddi ng'oli katonda Allah ye katonda mu nsi ne muki law kana fihima alihatan illa Allah lafasadata waggulu wabakubeerayo katonda mulala nga ne mu nsi mulimu katonda ebintu tebyabitambudde gwogamba otya nti omuzadde katonda wa wano ku nsi era obalaba nnyo ku graduation ng'akakayimba bakagala bakasanyukirako yasiba osibe biki yasumulula yasiba kakati omubanga ddala musumulula muli wano muli bazadde mutusumululire enkuba etonnye kati kubanga bye bibonoonye nti omuzadde ye katonda wa wano ku nsi tekuliiko katonda huwa ilahi fi ssama wa ilahu fi l-ard asinzibwa mu ggulu era asinzibwa ne kuki ne mu nsi omuzadde tabangako katonda ebyo abazadde bwe babiwulira ne bakkajjalaata ku baana ne babakola ebibi ebinyigiriza abaana bwe tuba twagala okulongoosa abaana tulina kuyitiriza dduwa gye bali ne bwoba wakati mu maziga mu bulumi sabira mwana wo Allah amulungamye aslahaka Allah hadaka Allah so sinkukolimidde sikulabanga ne ku maiti yange nebanzingira nga tosemberanga bwe bakubuuza omwana yakukola ki nti yanyiiza ne maama we abazadde mujje abaana mu ntalo z'abamaama bw'oba onyiigidde maama tonyiigiriramu baana abazadde balina ensobi Allah zagenda obbafu kutuvunaana ekyomukisa omulungi nange kati ndi muzadde naye abazadde tulina ensobi Allah zagenda otuvunaana nalabako omu yakola ekiraamu n'agamba bano baana bange n'asazaawo omusiitaazi omuwanvu bwe guti n'agamba ne bano bange n'atandika okubatottola ebibakwatako ebibi ne maama waabwe bye bazze bamukola mu nsi naye nga ye afudde ekyo ekyana kigungi kyetaba ne maama waakyo ne bantulugunya baali banemesezza okuwasa omugole ibyo noteeka byaki mu kiraamu ku baana bo abaana tuyitirize kubasabira dduwa ensonga endala takhsiisu lwaqti tuteekewo ebiseera ebyogerako n'abaana
olwaleero tuli mu biseera ebyobufuzi. Abaana b'abamu bakuze balina pate gye bawagira n'osanga amaka nga gatabuse lwa byabufuzi. Maama wa muvumenti ate taata wa people power. Omwana yeetabye ne nnyina mu kuwagira muvumenti, taata n'abeera mukambwe awaka nga tasalikako musale. Tubeeko n'obudde bwe tuteekawo okwogera n'abaana baffe ensi nga bw'eri. Funa obudde obwogera n'abaana, obaluŋŋamize ku ddiini, obeewaze ebikolwa ebibi ebirimu okutyoboola eddembe, obibeewaze. Wallahi simanyi bulumi muzadde bw'asobola kuwulira lwe balikubira essimu nga mutabani we gwe bookya ebipiira mu sitenseni ng'abadde anyakula akasawo oba akasimu. Lwe balikubira essimu nti mutabani wa muwala we tumwokya, abadde abba, bamukutte n'akagaali, n'abamukutte bo bakambwe bamutaddemu ebipiira, baleese n'amafuta. Ani anyumirwa okulaba omwana we nga bw'atyo bw'afaanana? Tufuneyo obudde obwogerako n'abaana. Abasajja abali wano muleke kulekera bakyala baana, mubalekedde n'okubaweerera school fees, ne mubabalekera awaka, ne mubalekera n'obuvunaanyizibwa Allah bw'ababanja. Omukyala akuweerera atya abaana bo ng'okyali ku nsi? Kale bw'oba owulira toyagala nnyo okuweerera baana, tukolerere ekintu eki gwe ffa. Waliwo ebitongole ebirabirira bamulikwa bibaweerere, anti taata waabwe yakola ki? Yafa. Naye omukyala najja ku ssomero ebugembe nazze ewa seekatimu, munnange nnyambira ku mwana wange ayingire mu ssomero. Sirina ssente, n'amubuuza taata w'omwana gy'ali, nti era alinga eyo yafa. Gy'ali naye alinga eyo yakola ki? Kubanga takola ki? Tamuweerera, tafaayo. Obutafaayo obwo abali mu kidaala kya sayidi eno, kati wenjogera ku byammuli mutunula wansi, simanyi oba muba mufumiitiriza, naye kye mbategeeza buvunaanyizibwa. Tuteekewo ebiseera twogereko n'abaana. Kidirira ekisembayo okusinziira ku budde, tajannubu liqaabi albadani wannafsi. Abazadde abali wano tweggyemu embeera ebonereza abaana, olubonerezo olw'okubatulugunya, olw'okuba tokyalinga. Omwana n'akozesa ebitaano byasanze ku kameeza n'omwokya engalo, ate n'omutwala mu ddwaliro Jinja hospital ne bakuggyako akakadde okumujjanjaba. Ddala mu butuufu amagezi saagadde kubuuza nti abazadde tulowooza oba tetulowooza. Yakozesezza ebitaano n'omwokya ne bamujjanjabira obukadde 2 akakadde. Banyumiza omuzadde omu yagula emmotoka ye ng'agyagala, kituufu teryagula nga tagyagala. Kati bambi ekyalo ekito myaka 4 ne kiddira omusumaali ne kigikolobola bwe kiti ne kiyisaawo. N'afubutuka mu nnyumba n'obusungu, n'akwata omusumaali gwennyini n'amukolobola ku mukono bw'ati, omukono ne gutana. Wuuyo mulago, kansa. Ne bamuwa amagezi nti gwakutemwako. Naye omwana yayatula ekigambo n'agaa nti daddy, omukono gwange ngwagala. Binga bagenda kugutemako. Eyo mbonereze ey'okutokyalinga, okubonyaabonya omwana. Tesobola kulongooseza mwana bulamu bwe
abaana abamu balina ebiwundu nga byabazadde baabwe. Ekisemberayo ddala al adilu baina al awlaadi, tubeere benkanya eri abaana baffe. Omuzadde tabeera na baana na byana. Abaana bonna baba babo, ab'omugole n'ab'omukyala omukulu. Leka kubiibiitaako baana, tomanyi mwana mubozadde ali kugasa. Bonna benkanyi wakati waabwe. Abaakum wa abnaukum la taduruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Tomanyi mwana alibeera wa mugaso gy'oli, bonna batwale kyenkanyi, mubasomesa eddiini. Mubuulirire abaana bammwe, abamukyala mukulu n'abamukyala mugole baagale. Musajja agenda n'awasa mukyala mugole n'alaba nga amazeeyo, abakulu n'abata ne maama waabwe. Olwo yatuleeterako talaka ya mujjawe mu shariya, ng'oli tamanyi nti ne mukyala mukulu baamutadda mu kugaba emaali, naga oyo si namwandu. Haji yali yamutadda n'agamba yantaddi, naga talaka yo yagiwanze. Naye nga mukyala yaleeta talaka ya munne, ate nga Haji yawandiika mu mukono gwe. Gw'ofudde otemye otulekedde ebiki ebizibu. Kale baganda bange abasiraamu, tuba twagala okufuna society ennungi, tulina kulongoosa erizadde lyaffe. Maliriza ebigambo byange nga mbakubiriza tudde eri Allah tulongoose, ate neebaza nnyo abateesiteesi, ne neebaza nnyo abasomesa bange abali wano abakulembeddwa Sheikh Hatimu Nu'man Wamala, Sheikh Naminya mulabyeko wano, Sheikh Faisal olwalazeewa. Abasomesa bange bakiraasi, so si bano abamu aba TikTok. Bano basomesa bange bakiraasi, Sheikh Hatimu, Sheikh Naminya Faisal, Sheikh Ismaila ne Sheikh Songolo. Abo basomesa bange bakiraasi, bwe mbalaba wano mpulira essanyu. Saba Allah abatukuumire, abatusasulire empeera ennene.